libadde sanjerere ku mbala SS Mukono erisanga omugombola inama mu DC Mukono bwe bategese empaka z'okwolesa ebitone by'abayizi wansi w'omulamwa ogw'enkuza y'abaana n'obuwangwa bwaffe ensangi zino nga bayita mu nnyumba nnya okuli eya Mutebi, Kakungulu, Bukenya ne Muteesa. Omukolo gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo, abazadde n'abasomerako ku ssomero lino nga balina Director Dr. Dalausi Bukenya. Abaana booleseza ebitone nga bayita mu nnyimba, ebitontome, amazina n'emizannyo okwongera okuyigiriza bannaabwe empisa mu bulamu bwabwe mu biseera eby'omu maaso. Abazadde babuganya essanyu nga abazannyi ba komedi okuli Madrat ne Kiko bwe bazze ne babasanyusaamu nga bayita mu kitone kyabwe. Abamu ku bakulembeze abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu sipiika w'eggombolola y'Ennama Kiralire Badru be bazze abakulira essomero lino olw'okugunjula abaana b'eggwanga nti ebitone biboolesezza bya kubongera empisa mu maka gye bava. Kakati kiri eri bazadde olaba bakulaakulanya ebitone by'abaana baabwe, omwana nga muyimbi, omwana muzinyi, omwana amanyi bulungi okuzannya katemba wano. Yamyuka akulira essomero lino Kafumbe Kraishi akuutidde abazadde okukuuma abaana obulungi naddala mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi era n'ayongerako ntaamu ejja babongere abaana ku ssomero lino. Basaba abaana baffe babeere ewaka, abaana baffe bambale bulungi, abaana baffe babeere nga tubakuumira ddala ebikolwa eby'effujjo. Yakulira essomero lino Nyanzi Yasiini annyodde ekigendererwa ky'empaka zino nti zaakuyambako abaana ku mpisa n'enneeyisa mu maka gye bava, n'asaba abazadde okukuuma abaana mu luwummula. Kwegamba tukuze abantu abali mu mulamwa ensere n'okubatwalanga bwerabye. Era yeebazza abazadde olw'okubawa abaana nga ttaamu ejja nti babalinze babongere abalala nti kuba n'abasomesa be balina batendeke bulungi. Abaana ba secondary school enzigi nzigule temuli, abaana ffe baleete tujja bawandiika okusomesa wano tutambula bulungi, essomero lyaffe litambula bulungi, nukalikiramu tugitambuzza bulungi. David Musikalyankolo yakusekedde gwino ku Lwabukidde TV.